Manjula abantu balwadde ba muntu Eriya olunaku olwaleero ndi wano e Kyaddondo nga lunaku lukulu nnyo kubanga ng'omuwagizi omukulu Kyaddondo ewangudde era efunye ggoolo emu. Nina essanyu obategeeza nti Kyaddondo ku luno ekikopo tugenda kitwala. Kyaddondo oye! Kyaddondo oye! Amanya gange nze Ssenyunja Isaac ni musambi wa Kyaddondo saza. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga tusekiwalinze points 3 ezisooka mu kibinja. Omupiira ogugulawo gwe gutuwa omulamwa. Era nze ndi musanyufu nnyo ne ttiimu yaffe tuli basanyufu nti kati tulaba gye tulaga era Mukama tumwebaza nti atukulembedde ne tutuuka wano kooki baffe nabo tubeebaza. Nga tuli mu kibinja kinene kubanga abasinga bagobye kati naffe tubeera tweyunze ku abo abakulembedde era tuvuganya kugenda mu maaso kunoonya kikopo. Buddu tudda ku Buddu era nsuubira okugyayo omupiira tugenda kukola abakoki baffe bajja tutegeka bulungi tugende tuleete obubonero obwo sebo kale. Abanange neyanziza amanya gange nze Honorable Khalid Simbwa nze ssentebe wa Kyaddondo FC nga mpita mu BBS ne TV endala zonna twala omukisa guno nti bannange mwebale kutuwa budde nakunga abantu bazze mu bungi nnyo era nkakasa teri saza lyafunye bantu nga bwe tufunye abawagizi mbebaza era tubawadde kye musinga okwagala era mbasuubiza Kyaddondo tugenda sigala nga tubawa wiini omulundi guno. Omupiira tegubadde mwangu naye abaana babadde balina obumu ne ttiimu yange tuli wamu okubanga tukwatagana ne ttiimu yange n'akakiiko konna ensonga lwaki tufunye obuwanguzi buno. Mwebale nnyo mwebalire ddala kuwagira era njagala musigale nga muwagira Kyaddondo paka teri kuzikiza. Wiki ejja tugenda kulumba Buddu era nayo njiraalika yeetegeke tulina ebbanja litamaliriza tugenda limalirize wammwe ate tulimalirize n'ewaffe so Buddu mwetegeke omulundi ogujjako ndowooza enzanya y'abaana mugirabye.